iliyokuwa inahusika kupima corona. Kuna controversial nyingi ambazo ni za ajabu. Tuliona walikuwa wanatoa matokeo tu positive mara nyingi. Nilizungumza na vyombo vya ulinzi na usalama hapa siku ile, na nikatoa maelekezo kwamba hebu nende Loriko Shiwaman TV YouTube channel. Iranga, don't forget to subscribe and of course clicking on the bell for the latest notifications ku videos onaze tubataddeyo ku mukutugwa feguno gwa Shiwaman TV. Coronavirus akute wansine wa guru ebiri mu Uganda si birungi abalwadde kati baweze 9 Kyokka ate ekiri Etanzania kikabuka n'ekiri Kenya kikabuka. Wetujidde wano kutegeeza binonga already Kenya kati bali mbalwadde 535 already abantu 24 bo bafu kirwadde kine kya coronavirus. Tanzania yewasinze okubeera emberebezi era ngeno yo katota olukute wansine wa guru. President wayo John.P.Magufuli atabuse n'agamba mwe mulaka mulimu kusaaga bye mwogera tembitegeera abatabukidde n'abagamba mwe kakati njagala mumbulire ekiriwo ekyamazima kubanga already bagamba nti abalwadde Tanzania bali 408 abantu 16 already bafudde dda kirwadde kino ekya coronavirus. John.P.Magufuli agamba ekirwadde kino ekya coronavirus kirabika okubanga kyakuzanya buzanyi nga tekiri serious oba oliawo n'ebikebera nga bya kicupuli nga coronavirus taliyo. Lwaki agamba bino? President John Magufuli yakutte ebibala n'akwata ennaanansi n'akwata ne papaali n'akwata ne oil n'abituuma amanya g'abantu n'abiweereza mu laboratory z'abasawo babikebere ne babikebera nga birina coronavirus. N'akwata akamyu n'akwata n'embuzi n'abijjako omusaayi n'abiweereza mu laboratory babikebere nabyo ne babikebera nga birina coronavirus. N'abagamba muliko ekikyamu mutegeka okubanga muliko ekikyamu. Era wano asitukiddemu John.P.Magufuli n'akwata abasajja b'abakulira ebyobulamu n'abagoba mu office zaabwe n'abagamba mudde bali mbagobye biraka bye mukebera temubitegeera. John.P.Magufuli onajjukirwa nnyo okuba nti musajja wa mberebezi, musajja wa mutwe munene, abagambye seetaaga kuddamu kulaba muntu yenna kati akulira ebyobulamu ng'agamba mbu ate coronavirus ate biki bikyagaye mbikooye kubanga kiraka ne bye mukebera temuli sure. Mugamba mutyambu ate ndese epapaali mbu ate nalo liyina coronavirus mbu ate ndese oil ate mumutestinze mbu alina coronavirus muli bayaye. Alaka ye agamba nti ekirwadde kino ekya coronavirus kirabika okubanga kyakusaaga busaazi. Meanwhile Kenya nabo bali abalwadde kati 535 abakafa bali 24 balambirira kakati awo munnanga abawonye obulwadde oba bali kavalinze bali 182. Lockdown zikyagenda maaso mu East Africa. Wana Uganda batwongeddemu ennaku 14. Twongere okwesabira baganda bange kubanga coronavirus atta bingi, atta emirimu, atta emikwano, atta obufumbo, bingi byagenda okutaataaganya. Wonna waali gwera tetumanyi naye bingi byagenda okutaataaganya. Twongere kwesabira. Shiwaman TV kuwali, don't forget to subscribe and then clicking on the bell basobola okubeera ng'ofunanga notifications. And by the way, don't forget to share to other people basobola okubeera nga bamanya ebigenda maaso ku channel ya. Meanwhile wano mu Uganda waliwo amawulire agalinkinze. Luno lukyali lugambo bugambo agalinkinze nga gagamba galabiddwako ku Twitter. Honorable General eri tumwine bwavuddeyo n'ateekwa ekiwandiiko ku Twitter ng'agamba nti on behalf of UPDF caucus we have handed over the famous 20 million totaling to 200 million and 2 million of our salaries every month for 6 months. Kino n'abantu olukirabye ne batyamu ne batandika okugamba nti oba oliawo coronavirus lockdown erabika egenda kumala emyezi 6 mu Uganda. Kutya kw'amaanyi nnyo nti General Mulamba bw'aba ayogera ku myezi 6 then kitegeeza nti waliwooko munda bye tutannaba kubeera nga tumanya nga bireka byakututwala emyezi 6 okuva kati nga tuli mu lockdown. Twongere kwesabira baganda bange. Shiwaman TV kwoli for the latest updates. Click on the bell and then subscribe now.